mwezi mulamba nga babbinkana ebibuuzo nga bibalumba ng'obusaala awatali ngabo gye binaggweera ng'alina omutwe ogukize ku banne akuulise n'ekyapa ky'ettaka byonna ku Lugonvu's Show olyoka olaba ensiitaano. Saawa ya bunkenke eno nsiitaano katuubagiro kennyini ng'azina n'ow'enkofu okwekkaanya kukwo n'okunyumirwa kukwo obubalagaze n'obujiji bw'abano abasaalimbidde mu mbuga ya Sseddugge. Oh yes, tukuwaniriza ku lunaku olwokubiri ennaku z'omwezi musanvu omwezi gwa 12 omwaka 2020 gyosinzira okubeera ng'otulaba y'embuga ya Sseddugge 2021 Mbabali Maliseri yenze gwe Ssentongo Frederick Lugonvu. Nange nsanyusa nnyo okulabika nti ndi wano tukwaniriza nnyo gwe omulabi waffe. Abantu batereze. Nze Mbabali Maliseri boogere ababi okulya abalungi emirimu. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu. Oli wankima. Ndi wanyonyi ennyonyi nyange nakinsige enyirira nga bulaba ziri mmeka ennyonyi ziwere 5 nga zonna zeddirwa nakinsige ŋŋaali wakasanke tulina ennyange tulina n'endiisa n'akasanke bakeddira butereevu nga sikawulira mipiira gy'ebika anti omwami mulimu ebika ebimu nga binafu nga tebijja tulina n'enkusu ziwera nno n'enkusu naye ekyenjawulo kye tulina nti ffe ate tetwewasa tusobola gandi nze neddira nakinsige kampase nze ndi wa mamba gabunga kaŋŋende wakakoboza naye ndowooza nabo tebagira baali bagira anyway tusanyusa nnyo okulaba nti mutaddeko data wammwe sobola okuba nga mugoberera Lugonvu's Show yaleeta ekipya Sseddugge wa 2021 kyapa kya ttaka kitegeeza nti omuwanguzi agenda kuva wano ng'afuuse landlord abaana bano abajja bavubuka kitegeeza nti obulamu bwe buba butandikiddewo okuba step ahead olabika nti akyuka abeera omuntu obuvunaanyizibwa mu mbeera eyo mubawagire mu mpagira yonna gye musobola abali emitala w'amayanja n'abali wano okwaffe okw'aboobwe twebaza nnyo basponsa baffe basobodde okuba nga batuteekamu amaanyi ab'enjawulo twagala okuba nga tubaza Lwengo General Hardware bagamba nti omumanyi wa Sseddugge 2021 omukyala n'asemba okuba nga ava mu Lwokano agenda kuba nga asikira mu mitwalo gya Uganda 30 beddu emitwalo 30 igenda kuba giweebwa omukyala yayingidde embuga ya Sseddugge 2021 Lwengo General Hardware yabasangibwa Katende ku luguudo lw'e Masaka bagamba nti buli kye weetaaga bakirina gwagamba nti njagala y'amabaati ga layisi tebagayina bene baga nti njagala y'agagiraagira bayina bya layisi ate ebiri original n'olwekyo gendayo nga buli kyogenda okufuna kiri original tebalina biringa oba bikolanga balina original bakuwa ebizimbisibwa eby'omulembe ate nga bw'ogula mu bungi bakuwa transport baleese enkola mwami Charles yakutumidde n'agamba ekintu kirungi nnyo nampa soda weera mulina nange nampa owange ne Carlton namuwa owuwe kati ddira owuwo n'owa Carlton omugatta okwange nze ntereke kijja kubanga kisinga banapa ba Lugonvu Property Consultancy bagamba nti yitayo osobola okuba nga ofuna poloti entegeka obulungi nga erina n'ekyapa 5 ku 10 mu estate ey'Erungala ojja kuba nga ogifuna ku miliyoni 10 zokka ate ng'ekyapa kyo kifunira bw'osasulako ebitundu 7 ku buli 10 buli kimu kyonna otandika okuba nga okozesa awantu wo so nga ate Katende nayo waliwo estate eri ku luguudo lw'e Masaka 5 ku 10 miliyoni 18 zokka ng'ekyapa kyo kirina otandika kulabika nti onyumirwa obulamu abo nno be bataddewo ekyapa eri omuwanguzi kulabika nti akitwala so bannaffe balwama local poultry breeders oyagala olunda enkoko eŋŋanda oba enkoko ezaffe ennansi naye ng'ozifunamu so sibiri ebyokulunda bukamunyenga bwe bubba genda mu bano basobole okuba nga bakikwasaganyiza Malakai Ecology ne bw'oba oyagala kukolerayo honeymoon yo obeere oluvannyuma lw'embaga oba oyagala gendako out mulinga kampani mwagala genda kusanyukako mugende bajja baaniriza balina buli kimu kulabika nti obulamu bwo bunyumirwa Okay, nemba jikiza Obez Supermarket yabasangibwa e Kawanda ku luguudo lw'ebbomba wonga ku masannyalaze bagamba nti bw'obanga oyitako ku luguudo lw'ebbombo ng'oyagala ebintu ebirungi ebitali mu gamanja tebyayitako oyina mukolo oyina mbago oyina nteekateeka onoonya woogenda ogula ebintu by'omukolo nga bagenda bikurapingira otike butisi mmoroka yo ng'otwala ku mukolo genda ku Obez Supermarket e Kawanda be batuwa eteretebwa buli amumanyi ajja mu mbuga ya Sseddugge 2021 okuba nga taddira yaawo twagala okwebaza Focus Construction bano bali mu byakuzimba basangibwa Natete ku luguudo olw'ema ku Masaka Road Natete awo basangibwa Natete
ojja kubanga obeekwata balungi mu kuba pulaani okuluŋŋamya okubulira osobola otya okuzimba ennyumba yo gwe yeetaaga nga olina ennyumba y'ekirolo kyo naye nga weebuuza nti eyinza kutwala ssente mmeka eyinza kumalawo bbanga kiwekwate focus construction kasita ogula materiyo n'abeerawo n'oteekawo buli ekyetaagisa bagenda kukuzimbira ennyumba mwezi gumu oyinza okuba ng'ova bweru ng'ogamba nti kakati n'akola ntya nnyina okuddayo materiyo buli lw'oweereza ssente babbanzibe weekwate focus ogenda kujja mwezi gumu obeere ku site bakuzimbira ennyumba oddeyo ng'ewedde buli kimu nga kiwedde vibes eri etya vibes ya mikolo bwobanga olina omukolo waliwo abantu bannaffe abali emitala w'amayanja oli eyo oteekateeka okwanjula okutandikira mu kukyala okwanjula n'embaga naye ng'okimanyi nti ojja kujja ku time yennyini okusinziira ku mulimu gw'okola tujja sobola kujja kubeerawo okubiriza kino na kino okunoonya nekiri kati vibes yo weeyingirirawo negamba nti bakwasa omukolo gwo bagumanaginge buli service provider bamulina era ojja sanga nga buli kimu kiri bulungi ne bwobanga olina ebirala byonna ng'oga nti nze njagala munfunireko bano boogezi njagala batimbi njagala kino mu mbeera yonna kwatagana ne vibes bali ku Ham Towers Makerere omwaliro gwa kusatu ojja kubanga otuukawo empeereza malidaadi Okay, empeereza malidaadi wano wetugenze ndowooza tugenze ku kinyogozi eky'embuga ya Ssedduge 2021 abavunjevunje n'abamanyi ba Ssedduge basinkana ne babeera ku Ssedduge entabiro Kasirye Dennis omubumbirano akutumidde ali Saudi Arabia ali South Africa South Africa kati anti Saudi Arabia yankwata lwengira nti ali South Africa akutumidde simumanyi olowooza si bwe twali naye so yo oyo mazima ate oyo muveeko oyo mazima wa twali naye Babyloni ogamba waliwo Kasirye gwe twali naye Babyloni Kasirye Dennis ono ate mulala oyo mazima wanvu yampa okizike n'endyako naye nga tudda mwana wa dadi tulina leero babiri bali mu nsiike tulina Ndawula Williams era twagala okuwulira Ndawula Williams nga bamuwa omubala ogumuyingiza embuga ya Ssedduge 2021 ku Lugonvu Show kyapa kya ttaka Ndawula Williams kootuuse ne Mugisha Patrick naye kaatuuke akolo ogw'okwaniriza abayingidde wano si mulala Lugonvu Frederick bwe kibanga kiri bwekityo nga nze nkolo ogw'okwaniriza abayingidde wano mbaniriza n'embebaza okubanga muyingidde mu mbuga ya Ssedduge etasaalimbirwa mbubanga tuli mweteefuteefu kukwatafu mu kwaŋŋanga oyo akusemberedde sooka ofuna omukisa ogusembayo ogw'okukwatako munno mu ngalo COVID-19 wadde nga wali totinaka Omicron tekannajja otyo mugambe ku ddoboozi lyo nga tunaba kweyanjula nti ekyapa kyange Ichapa change naye nga si byakayana na mimwa ebwongo ichapa kyagazaaki mayije mvudde ovudde wa obutanaziba bwekibanga kiri bwekityo nga buli mwaga nti ekyapa kyange nja kusaba seby'omusooka w'omubala ogubaaniriza bamanye embuga gye bayingidde etasaalembirwamu saawa ya bunkenke saawa ya bunkenke eno nsi ttaano katuubagiro kennyini ng'azina n'ow'enkufu okwekkaanya kukwo n'okunyumirwa kukwo obubalagaze n'obugigi bw'abano abasaalimbidde mu mbuga ya Ssedduge obubalagaze n'obugigi bwammwe ffe tuliwo okubateeka ku kyokya abali eri banyumirwe era nga buli omu aga nti nze mpagira oyo lwaki toyita abantu bo ne beeyanjulira ensi nebamanya buli omu ne bamanya gy'avudde amannya ago tugenda tandika n'oli asemba wali semberera akazindaalo kawetamu katunulemu bulungi ng'ono munno bwali yiga koppa kwata akazinda okukoppa kyabuntu otunula munno bwali n'omanya nange bwe nina okubeera amanya gange nze Mugisha Patrick nga nviiridde Najera Blabla Flats ate nga nva side ze 40 kindese wano naze kuwangula kyapa kya ttaka tewali kirala kyekyandese kyokka kuba bwe weetawa mu mpaka zonna kuba ogenda wangula kale tubeere nga tuli bakkakkamu addako amanya agange yenze Ndawula Williams nga nviiridde Malaba Kenya
muno nazze nenkampingamu lwakyapa wakampinzeewa nakampinze mumakindi omwo osula wani kugambye okuva emalaba nazze nkajjuza bujjuza namaze okukajjuza kati nakapinduuza nokapinduuza bwekiba bwekikyogeno gemateeka gemulina okutambulirako mu mbuga ya Ssedduga 221 tugenda ku buli omu kukubuza ebibuuzo bigenda kuba 3 ku mutendera ogusembayo nkubuuza ebibuuzo 3 ne Mbabaali Maliseri nakubuuza ebibuuzo 3 byebibuuzo 6 bwe bubonero 2 mu bunasi nga byonna oba ng'obizeemu buli kibuuzo kyoddamu kibeera kya bubonero 3 so kasinga owulira muno nga kiganya akadenga kavuze kaweddeyo tomulonda nga tekannaggwayo naye bwe kavuga ne kaggwayo nga takiddamu oli wadde mbogamba nti nze gundi mulonda era bw'olonda n'okituuka ofuna akabonero kamu kyokka singa olonda ekyamu no n'okigwa tukuggyako akabonero kamu kitegeerekese tutandike indako tulina okumanya ani asookeramu ani addako akalulu Carlton Scovia nakamya nayingirawo n'akalulu okusalawo ani agenda okuba nga asookeramu nani anaabanga ajja oluvannyuma ojja kukwata mujja kukwata akalulu kano enamba eri mu kalulu kano ye namba yo kiteeza gwasooka oba gwagenda okubeera owokubiri Ssedduga 221 ku Lugonvu's Show kyapa kya ttaka oyogera erinnya nti nze gundi nze Ndawula Williams namba emu nze Mukisha Patrick namba 2 namba emu Ndawula Williams ye namba emu tubanga tugenda kukola bwe tuti ne tusumule basa omuli ebibuuzo byammwe Ndawula Williams yesebo ye gwasooka yesebo mukama wange kale bw'obanga ye gwasooka abantu bakwegesa amasabe malaba bagala okulaba ng'oddayo n'ekyapa ky'ettaka ate ng'omanya nti kasita okiwangula obeera osenvudde okuva emalaba ng'ozze mu Kampala Metropolitan ng'ogenda tandika kuwangaalanga mu loodi bakitwale nti nkirina mu ngalo essaawa zino n'amannya gateereddwako dda bw'onaddamu bino ogenda kuba otangaza emikisa gyo wuliriza yesebo paalamenti ya Uganda ebadde n'abagikulira oba abagikubiriza abawera bukyanga tufuna obwetwaze mu 1962 naye njagala mpe ababadde bakubiriza paalamenti ya Uganda 3 ng'otandikira kwaliko kati mukama wange nkutandikira kwaliko kati ye honorable n'abanga tabozeewo kabonero kikuyinza obuzito oli wadde mbogama nti nze gundi mulonde tuwuli aliko kati bamuyita Jacob Lanya okay omulala ye Rebecca Twala Kadaga omulala ye Edward Kiwanuka Sekandi muwe akasedduge kamu n'abanga amulonze bulungi okigude bubuufu yogayoga bwe kiba nga kiri bwe kityo kino kikyo bwe guli paalamenti ya Uganda ebadde n'abamyuka b'enjawulo ababadde bagikubiriza abamyuka baba n'olukusa okukubiriza singa akulira oba omukubiriza omukulu tabeerawo naye njagala ompe 3 ng'ova kwaliko ku lwaliro deputy speaker ompe 3 ngokka nga n'aliko omumpadde aliko kati bamuyita Anita Among omulala ya Jacob Lanya omulala ye alitwala Rebecca Kadaga obwambuga ya Ssedduga 3 awo omanye ennyumba ejawuse kwata ettaano bwe ziggwawo nga mumpaako n'enkomawo ewaani Ndawula Williams wagambye ovudde malaba yesebo mujja kunkendezaako ku muzindalo gwange gulabika okuba nga guli waggulu neyanziza Ndawula Williams yesebo ekitongole kya poliisi kibadde n'abakikulira oba abamyuka baabwe naye ate mwatunga bannamagye abawedde emirimu nga bakulira oba nga bamyuka abakulira ba IGP oba ba AIGP ng'ate bannamagye kwabo njagala ompeeko 3 asookera ddala ye General Kale Kayihura owokubiri ye
Andrew Felix Kawesi owokusatu ye mukulu Kirumira. Kirumira yali mu Namagye. Kawesi yali mu Namagye. Ndawula. Yabaffe. Oli bulungi? Ndi bulungi. Bakulira polisi ya ggwanga eyawa. Temumuko. Chikuyinza obuzito. Mulonda Mugisha? ya Mugisha bobo mulonda. Otayogera tukuyitako. waliwo kale Kiyula, Kihura. Felix Kawesi, naliko kati bamuyita Enanga, Fred Enanga. Mpoze ekibuuzo kyoddamu kyabadde kigamba kitya? Mukinziremu. Kanchikuddiremu. Omuddiramu abadde alonda bulungi. Kanziremu. Kambawe. Fred Enanga akulira polisi yawa. Era mu Namagye waawa. Owe Uganda. Mu Namagye. Nga wa UPDF. ya Mu Namagye omumanyi kye bayita nti oyo mu Namagye. ya Yabeera atya? oyo mupoliisi. Yaba musirikale. Kati Kasabaga nti bagamba mu nti Namagye omanya aba ya nti UPDF. Ate era ne bwe kyandibadde ekyo Fred Enanga taliimu. Bataduumira. Kubanga takulirangako ate polisi. tamyukangako muduumizi. Obadde osobola okumpa omugenzi Lokech yaliko amyuka akulira. Obadde osobola okumpa omukulu Sabiti Muzeyi. Obadde osobola okumpa Jeno Katumba Wamala. Obadde osobola okumpa Jeno Kale Kaihura. Abo bonna baali bajasi. Sedduge wa 221 ku Lugonvu Show. Ngenda wani. Ndawula Williams. Ndawira Williams si gwe gwe mbaddeko. Genda kwa kunzi. Oli. Abadde alonze bulungi. Mukamutemyeko. Kale. Ani? Mugisha Patrick. Mugisha ddemu kino otangaze emikisa gyo. Abakyala bano ngenda bakuwa. Tuyina Allen Kajina ne Doris Akol. Bayina ekibagatta oba kye bafaanaganya. Bw'obanga oluddeko mu ggwanga erya Uganda osobola okuba ng'okimanyi. Omukyala Allen Kajina n'omukyala Doris Akol singa obasangawo nga batudde wamu. Kiki kyolowooza ekibagatta ng'oggyeko okuba nti bonna bakyala? Oyanjaddewo engalo. Nze Ndawula Williams mulonda. Ndawula Williams mulonde tuwulire. Bonna baaliko ba minisita. Bonna baaliko ba minisita. Doris Akol yali minisita waaki? Yaliko minisita w'ebyenguudo. Ate omukyala Allen Kajina Naye era yaliko minisita w'ebyenguudo. mu gavumenti yaani? Era ndowooza ya Museveni. Ya Museveni. Mu musale k'akabonero. Ate tayinaayo. Chikuyinza obuzito. Ali ku negative. Kati awo abanjibwa bubanji. Bonna ekibagatta kiri kimu. Baakulirako ekitongole ekiwuza ky'omusolo mu ggwanga ekya Uganda Revenue Authority. Allen Kajina bwe yavaako n'agenda mu UNRA. Yasookera mu URA. Era Doris Akol ye yamusikira. Kakati bwe mbanga nkuwadde ansi eyo ngenda waani? Ndawula Williams. Ndawula Williams. Yes, sir. Nziriramu kino kubanga nkwanguyiriza. Yes, sir. Otegedde n'obufu bwe ntambuliramu. Yes, sir. Allen Kajina bwe yavaako Doris Akol n'addako kubakulira ekitongole ekiguuza ky'omusolo mu ggwanga. Doris Akol bwe yavaako aliko yamuddira mu bigere yaliko kati. Si bwe guli gw'obompa. Nziriramu kusebo katono. Allen Kajina bwe yavaako ng'akulira ekitongole ekiwuza ky'omusolo ekya Uganda Revenue Authority. Doris Akol n'addako. Doris Akol bwe yavaako ne balonda omulala yamuddira mu bigere era yakyaliko. Ani oyo? Kinyinze sebo. Bw'abanga era tewali amulonze Ne Mugisha n'ateetantala. ne Mugisha n'ateetantala tomukombyawo kabonero. Mukamugyeko temumuwadde. Obadde osobola okumpa omusajja John Musingozi. Nengende waani? Wa Mugisha Patrick. Mugisha Patrick. Nziriramu kino. Jjukiza bannayuganda. Ebifo bisatu bibaddemu okubwatuka kwa bbomu jjo ly'abalamu. Omwaka guno gwennyini. Ebifo bisatu. Wano mu Kampala n'emiriraano. Waliwo Komambogo. Waliwo wano ku CPS. Waliwo wano ku Court Towers.
ne wano kikube kigenda Masaka. Engeri gye bakusabye bisatu sengeka bisatu. Kale waliwo Komambogo, Komamboga, CPS, waliwo Court Towers. Coach Court Towers. temumuwa mulonda nze Ndawula Williams. Ndawula tuwulire. Tulinako CPS, tulinako ku Jubilee, then netubeerako ne mubali b'embizi we bayita Komamboga. Mumuwe akobwa Ssedduge kamu. Coach Towers gye walaba ebwatuka ya CPS kubanga baliraana. Obadde osobola okumpa yabalukira Erungala gye wabadde ogamba nti ku kikuba eky'e Masaka yabalukira Lungala. Simanyi linnya. Kale nobanga tojjewo kabwa Ssedduge mbamazi nobanga obamaliriza. Mbamaliriza? Kale bwente we mbanga mbamaliriza ne tugende wa omuvunjevunje Mbabali Marise. Nange ne mbaaniriza mu ssanyu kuba obwedda mbeesunga mbaga. Ntandikidde waani? Ndawula Williams. Ndawula Williams. Yes sir. Mu Uganda tuli beesimu nnyo. Tulina public holidays nnyingi. Z'ennaku enkulu oba ennaku ez'okuwummula mu ggwanga. Tulina eziwera. Kaakati nze ngenda kuba nkuwa ennaku ombuulire lwaki olunaku olwo tuwummula era luba lunaku lwaki. Onfunye bulungi? Yes sir. Ntandise bwe nti ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga. Mukama wange olwo olunaku luba lwa Mataazidde. Busatu. Nzize ewuwo Mugisha. Mu buufu bwe bumu. Ennaku z'omwezi nga lumu ogw'okutaano nayo public holiday lubaako ki? Ebeera Labor Day. Muwe busatu. Okikude mu buufu yoga Otyo. Nkomyewo ewuwo. Ndawula Williams. Ndawula Williams. Yes sir. Ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokubiri olwo ne luba lwaki? Liberation Day. Liberation. Tomuwa. Kamulonde. Mulonde tulabe. Ogambye nnaku mmeka? 16 ogwokubiri. Lubeera olunaku 16. Bamujjeko akabonero. Mujjeko. Bagende. Kikuyinza obuzito. 16 ogwokubiri gwe lunaku olwa Bishop Janan. Janan yani? Nkomyewo ewuwo abadde alonda. Tekisigwa abadde alonda? Kati ndi wuwo. Ennaku z'omwezi 8 ogwokusatu. 8 ogwokusatu Women's Day. Busatu. Era oyongerako nti International Women's Day. Nobanga naawe ofunyewo busatu. Nkomyewo ewuwo omukulu Ndawula. Yes sir. Omubaka John Kenny Luchams, the man, omumanyi bulungi, yakola ebyafaayo bwe yaggyibwako mu paalamenti. Yes sir. Mbu ng'alangibwa kujeemera emu ku nkole gye yali alina okukola. Kozi baamulanga kukola ki? Kyenyinza sebo. Mugisha. Sikimanyi. Tokimanyi. Waliwo enkola ey'abakozi ba gavumenti okulangirira ebyobugagga. Mugimanyi? Bwe yagaana okulangirira ebyobugagga bwe, IGG n'akola atya? Oba mwali temunnazaayo? Ebyo temubimanyi. Buli mukozi wa gavumenti alangirira ebyobugagga by'olina. Kyokka etteeka eryo bwe likwatirayo nga tokikoze osobola okufiirwa ekifo kyo. Bw'atyo Lukyamuzi bwe yaggyibwa mu paalamenti. Ndi wuwo Mugisha. Yeggwe oba nkyali wano. Nze Mugisha. Mu bino bye ŋŋenda okukuwa gagenda kuba mannya. Ogenda kuggyamu eritajaamu. George Cosmas Adiebo. Kintu Musoke
Samson Kisekka, Amama Mbabazi, Ruhakana Rugunda. Ako kampe. Kinziremu. Amanya g'abantu bano gengendo okuwa. Ogenda kusika mulimu eritajja mu kibinja kyabwe. Yeah. George Cosmas Adiebo. Mhm. Kintu Musoke. Mm. Samson Kisekka. Mm. Amama Mbabazi. Ne Dr. Ruhakana Rugunda. George Cosmas. Lwaki? Abo boyogedde Mm. babaako ba prime ministers ba Uganda. Mm. So ensonga lwaki njogedde oyo tabaliimu. Yaliko. Adiebo. Mulonda. Mulonde. Samson Kisekka. Lwaki? Samson Kisekka yali munnamagye. Ate nsomera amanya. Samson Kisekka. Yes. Cosmas Adiebo. Kintu Musoke. Ne Amama Mbabazi. Wamu ne Rugunda. Ngenda kuwa akabonero. Lwansonga emu saabuuzizza lwaki. Naye bonyonyodde Rugunda yaliko munnamagye. Teyali. Bo Kabere Mbabazi tabaako munnamagye. Naye olw'okuba nti saataddeko mpa ensonga Samson Kisekka kituufu. Ye yakola bibiri. Bali bonna baaliko ba prime minister naye ate ye n'abeera ne vice president. We wokka wompanguliddeko akabonero. Erinnya libadde limu lyokka lyagamba nti Samson Kisekka. Naye lwakuba nti yali takyogedde. Bakakuwadde. Basaabuuzizza nsonga. Lwaki avaamu. Ekibadde kinoonyezebwa kiri kimu. Nti bonna nga bw'abamenye baaliko ba prime minister. Kyokka ate ye ayina enkizo. N'abeera vice. Nti yalikira ne vice. Ndi wani? Ndawula Williams. Otyo. Wamucha Patrick. Mugisha olonze bulo gwalonze. Nze Scovia kiri kitya? ubadde busatu. Biweddeyo. Byaweddeyo. Ffe tubadde tukyanyumirwa. Bwe kibanga kiri bwekityo ng'ebisatu biweddeyo mu mbuga ya Ssedduga 2021 Mbabaali Maliseringa amaze okubanyuka nange nga nabanyuse dda. Njagala okuba nga tufuna omubala nga tulinda okumanya biki ebigenda okuba nga biva mu kigattiro mu kibalo ani asigaddeko ani avaako wabula mpulira beereebya n'olwekyo nga twaniriza Cowton Scovia Nakamya nja kusaba Sebyuma otuwe omubala. Tukimanyi osigadde wano katukutwale mu kibalo. Ani akize ku ani? Ani akyaleebya? Ani akyakuubedde? Ani akameme gwe kakubye? Katukuwe omugatte owulire Ssedduga 2021. Ssedduga 2021 tukwaniriza wano mu gattiro si katiko ka byakulonda. Kakati tugattagatta ne tulaba ani asemberedde okubeera Ssedduga. Wakati wa Ndawula Williams ne Mugisha Patrick tugenza okunzika ebibuuzo ebisookedde ddala. Ebibuuzo ebyabuuziddwa Mwami Lugonvu, Mugisha Patrick yasoose n'atuuka ekibuuzo kimu, ebibuuzo ebibiri ne bimulema, naye ate yalonze ekibuuzo kya munne n'afuna akabonero. Laba ate bwaddamu n'alonda nga teyeekakasa, akabonero ne kamugirwako. Kakati awo n'asigala ng'alinawo obubonero busatu. Ate ye Ndawula William yasoose n'abeera na bbanja, oluvannyuma n'agattako okulonda munne n'afuna akabonero kamu, naye nga ye ebibuuzo bye byonna ebisatu byamumeze. Kale bw'atyo n'abeera nga mu kitundu kya Lugonvu yabadde talinawo kabonero. Ne tujja ewa Mwami Mbabaali, Ndawula Williams yatuuse ekibuuzo kye ekyasoose, ate ebibuuzo ebibiri ne bimulema, naye ate yalonzeewo munne n'afuna obubonero buna. Ate Mugisha Patrick ekitundu ekya Mbabaali yasoose n'atuuka atuuseyo ebibuuzo bye bibiri, ekyokusatu ne kimulema. Laba ate bw'alonda munne ekibuuzo kyateekakasa, akabonero kamu ne kamugirwako, bw'atyo n'abeera nga alina obubonero butaano. Bassebo ne bannyabo abatugoberera ku Lugonvuzi Show, akadde kano Mugisha Patrick yakulembedde n'obubonero 8, ate Ndawula Williams alina obubonero 4. Bano bonna bali mu mbuga ya Ssedduga
bagezaako okuwunyiriza ku kyapa awamu n'ebirabo ebirala kale tubaagaliza buwanguzi mu kitundu ekyokubiri. Webale nnyo webale ddala Carlton Scovia Nakamya singa biggwera wano nga bwe biri kitegeeza nti Ndawulo kyalina omukisa okudda kubanga yasoose yakutte ekyokubiri yabadde na bubiri gw'olina buna. Tugenda kubanga tutwalako abantu 7 bw'oyitirawo wano mu kifo ekisooka oba ogenze butereevu ku mutendera oguddako. Kyokka bw'oyitira mu kyokubiri oba tonnavaako tujja kunoonya abasatu abasinze mu abo abayitidde mu kyokubiri. Tutegeeraganye bwe kibanga kiri bwe kityo mu kaseera kano tugenda kubanga tugenda ku mutendera oguddako oba olwokaano oluddako okumanya ddala weegaganula oba okyali mu mbeera ya kankomaawo. Kati weerwaneku jayo naago mu buto oleme kusemba si kubanga obwana bukuyisaamu emimwa. Okay, nembanga ntandikira wani. Ndawula Williams. Ndawula. Yes sir. Uliriza. Jamu ekitabi jamu bwe kibaamu. Ntandike. Yes sir. Masomoji. Yes sir. Sekesa. Yes sir. Chuchu. Maguru nyondo. Semanda. Sekesa. Lwaki. Kubanga eryo. Soka nzije muke ekibuzo mukoma wange sebo. Badde nsabye busabi. Jamu ekitabi jamu. Yes sebo. Masomoji. Yes sebo. Sekesa. Yes sebo. Chuchu. Maguru nyondo. Semanda. Kamange tewali kivaamu. Lwaki. Bago namanya ga kabaka. Mwana wa taata. Eyanzege sebo. Kokoze ekyo. Nona akube esimu ayagala kuteerako mutwalo. Neyanzege sebo. Sedduke wa 2021 ku Lugonvu's Show kyapa kya ttaka. Omuwadde obusatu. Abulina. Koyogedde ng'ate oli ku nsonga z'omutanda nnyini ns'omuterega baffe nga twakava ku misinde gya kabaka birthday run egyabadde ng'ennaku z'omwezi 20 mu mmeka? Mu 8. Mu 8. Awo mbadde sirina kyenzizaako ne ŋŋende wa Mugisha Patrick njagala oggyemu ekitabi jjamu bwe kibaamu gudu, kinyolwa, empeefu, ekibaala na kinyika. Ompe n'ensonga lwaki? Kindemye. Kikulemye. Mulonda Ndawula Williams. Ndawula mulonde tuwulire. Mpefu sebo kivaamu. Lwaki? Kubanga si kika kya butiko. Kiki? Wabuzize ekivaamu. Na kinyika kyobadde tompa empeefu kika kya butiko na kinyika kitooke. Ne kagenda. Ne kabanga kakujiddwako. Kikuyinza obuzito. Bwe kibanga kimuyinza obuzito ate nga nange mpulira nkeeyekeye munzikirize nfune ku lwendo lw'amalombe nkwase muganda wange Mbabaale Mariseri obaguse. Besunga bulijjo sirekangayo besunga. Mugisha. Kale. Okyawaga. Yeah. Gakeeye. Yeah. Amaanyi gaweddemu. Amaanyi ndina. Amaanyi nzagenda wa. Ndawula. Sebo. Ng'eriiso limyuse. Bibuuzo. Malwadde Malwadde. n'obugaali masombole seeri. Oba oli awo kwekwasa naye. Era nakyo kisoboka. Ng'embeera si nnungi n'akamu. Kale ndi wuwo. Yes sebo. Ngenda kuwa omukulembeze. Yes sebo. Nze gwe ngenda okwogera. Yes sebo. Kati gwompe ekitundu kyakulembera naye nga mu bwennono. Ontegedde bulungi? Wano be mwandiise nti kabaka wadde kabaka aba wa Buganda yekka. Naye mubakulembeze b'ennono ngenda kuwa omukulembeze gwompe gy'atwala nga bwe banaaga nti kabaka ogambe nti Buganda. Ontegedde? Yes sebo. Ndi wuwo. Omukuuka wa Wambale Sebyuma omanye ekyokola. Kikuyinza obuzito. ndowooza kiyinze naawe okkiriza. Nanze kindemye. Otyo. Oyo wa Bugisu. Oba Bamasaaba.
ndi uwo Mugisha Yes. Imolimoli Simanyi. Kyekuyinza obuzito. ndawula no nendawula nanyenyondo nakati mundeke eh mundeke Imolimoli wa Teso oba bannaffe abateeso Mbadde manyi abamu tebalina. gwosinga gwani Mugisha Party. gwoli waawa ankole Ati olaba nze nva 40. oli wa Tolo Oli waffe. Eh. So gwolowooza mwe muyina abalala tebayina manyi ngo wa 40 eyo waffe Kasese ne Buganda Busoga mbadde manyi bonna balina okay twebale nnyo ebalire ddala ndowooza baweddeyo biweddeyo olwakadde njagala okuba nga tuwa omukisa Carlton Scovia n'akamya okuba nga ate ajja okutuwa alizaati nga tubalabiri ebyasoose ne bino ebisembyeyo tumanye muyimiridde mutya ani asigalako ani avaako mu mbuga ya Ssedduga 2021 ne ba Obis Supermarket bwe basembera mu dakiika ng'emu yokka n'obutawera okuba nga babakwasa ebitereke byammwe tumanye nti olwokubiri tulusiibudde otyo Katukutwale mu kibalo. Ani akize ku ani? Ani akyaleebya? Ani akyakuubedde? Ani akameme gwe kakubye? Katukuwe omugatte owulire Ssedduga 2021. neyeerabira nti ekyo kiyinza omugisa mu lwokaani naye nti tebwalingizaamu teri akkirizibwa kulingiza wano sinnalingiza okujjako ng'agamba kuba nze musemberedde aba mpaayiriza kati awo we biri teri newe akkirizibwa bakuteera awo kulingiza n'asoma nga biri awo tewali kigenda ki ne byawandiise sibitegeera nze newendi byawandiise sibitegeera nga weewozaako ati ayinza okuba nze musemberedde kale Carlton tuwe yagamba nti kale singa tuwadde tukyasobola okweyongerayooko ebibuuzo nga 3 mbadde mutwala ani naye agamba nti tweyongereyo tukuwa ekibuuzo nga kya bubonero 10 bwe kikulema ate bwonna bwobadde nabo bugenda tugende Carlton tuwe nga bwe tuyimiridde tugenza okunzika ekitundu ekyokubiri nga Ndawula Williams ekibuuzo ekisoose ekya mwami Babali yakigudde ate ekya Lugonvu n'akituuka laba ate bw'atoola ekibuuzo ekya munne n'akigwa akabonero kamu ne kagenda ne tudda ewa Mugisha Patrick ye talonzeewo ebibuuzo byonna ebibadde ku bukulembeze obw'ennono atutegeeza nti ye ategeera biri ebyeri ebisigadde abadde tabimanyi kale tugenza okuwunzika Mugisha nga alina 0 ate nga Ndawula alina obubonero 2 omugattegatta awamu olunaku olwaleero tugenze okuluwunzika nga Mugisha Patrick ali mu kifo ekisooka n'obubonero 8 ate Ndawula Williams alina obubonero 6 Ssedduga 2021 webale nnyo yebalire ddala Carlton Scovia n'akamyo tukoze obulungi obutali butono kiraga okubanga mwenna mukyali mu mbuga ya Ssedduga era mbagamba nti okusinzira ku alizaati okujjako nga mwenna mbasuubira okubanga mugenda kukomawo mu kitundu ekyokubiri kubanga bwe kibanga akutte ekyokubiri alina 6 bubeera waggulu nnyo eno mbuga tesaagirwamu ne bofuna akabonero kaba kavudde mu mannyo ga mpisi ndowooza nammwe mukkiriza bwe kibanga kiri bwe kityo nja kutumya bannaffe aba Obis Supermarket ekawanda bajje babakwase ate eteretebwa buli omu t-shirt agenda kubanga agifuna ate n'ekirabo kya buli omu oba ekitereke ekya buli omu tutandikire ewa Ndawula Williams bw'otyo osobola okuyita wano n'otusiibula bagambe nti nkyalimu kale tumirayo omu yekka dda ku muzindaalo kubanga munnaawe oyinza obutaddira tutuulako maama wange ne taata wange lwakuba baafa be baali badde bampagira okusinga kale tofa era bakuwagira mu ggulu gye bali kale tugende wa Mugisha Patrick ani aganye njagala kutumirako bonna bateesateesa empaka zino
eza Ssedduge wa 21 tubeebaza nnyo ekintu kye mwakoze Katonda abawa omugisa njagala kutumirako n'abo bonna abali wabweru mbasaba mwongere okutuwagira mu mpaka zino nze tulimu mwebale nnyo mwebalire ddala olwakadde twagala okubaza ba Obi Supermarket Kawanda mutukoze obulungi enkya tudda omukulu ono mumukoze mutya muzzukulu wa Mugema temulese teretebwa lye bayira wenze teretebwa lya ne boliisa ku simu oli wakano ati kakati nenga tubeyanza nyaba Obi Supermarket Kawanda tubawagire kubanga nabo batuwagidde wano mu Ssedduge wa 21 Lugonvuzi show bebale nnyo buli kimu kitambula mali ati webale nnyo webalire ddala twagala okubanga tunzikira wano ndowooza kubanga kiraga nti oluvunkano olwokubite lubadde lwangu ku side emu ate nga lubadde lwangu ku side endala jjukira nti olunaku olw'eggulo ku Mande eyakutte ekisooka yabadde bandobera Shemu yafunye obubonero 14 ate olunaku olwaliro akutte ekisooka n'afuna 8 olunaku abadde Mugisha Patrick olunaku olw'eggulo yakutte ekisooka yakutte ekyokubiri yabadde Kiza Samuel yafunye 2 leero akutte ekyokubiri abadde Ndawula Williams ate afunye 6 ekitegeeza nti byongedde okuwoma kitegeeza nti yakutte ekyokubiri eggulo ayongedde okweraliikirira singa tufuna abantu abalala 2 nga basuka obubonero 2 kizaba asiimuuse butereevu mu mbeera twagala okwebaza abavugirizi baffe naddala Lugonvu Property Consultants mwebale nnyo okuteerawo ekyapa ekyo kye mwakola kigenda okuteeka ebbugumu mu mbuga ya Ssedduge ono buli kimu kitambule ng'abantu beesunga bwesunzi tuga nti banoonyeeku ku lwa poloti ezirina ebyapa ate ku ssente nnungi so nga ate Rengo General Hardware ye Katende balina ebizimbisibwa byonna gwegenda bugenza okubewa akabina oveeyo ng'ebimaliriza paka koloplate biwedde oddeyo ate kunona bisereka Vibe Ceremonial Events bubanga olina omukolo weetaaga ba service providers abatuufu gendayo nabo bajja kukwasaganya Ham Towers Makerere omwaliro gwa kusatu Obi Supermarket Mbalaba bakwasaganya basobola okupanga bawa ebitereke eri bannaffe bano abajja okulabika nti bavuganya mu mpaka so nga ne balubwa local poultry breeders oyagala okulunda enkoko ennansi naye ng'oyagala ozirunda n'ekigendererwa ekisingako ku ziri ezitakula obutakuzi obukuba mpanga ne butwala nga bwe bwagala batuukirire Focus Construction bakwasaganya byakuzimba maze okugula polotiyo ebizimbisibwa bifunye kati weetaaga abagenda okubanga bakwasaganya sayiti eyo balina teete ojja kubanga obasanga bulungi Malakai Ecology bw'obanga olina ekifo oyagala ekifo wakusanyukira oyagala okuwummulamu oyagala okugamba ogendako mu environment ensirifu oveeko eno mu kibuga mu budde obwokubanga ogobagana kino nakiri otuusiza akadde akawummulako genda ku Malakai Ecology basangibwa wali eri Kitende ku luguudo oludda Entebbe osobole okubanga okakana bulungi nayongerako kinze okuleka okubategeeza abaliwa olunaku olw'enkya baliwo abajja olunaku olw'enkya nga 8 ku lwokusatu tujja kubeera n'omukyala agenda okusookera ddala okubanga tunka mu mbuga ya Ssedduge 21 simanyi oba Carlton Scovia Nakamya aneebeera kubanga mukyala munne naye kakasa okuba nti munnange bwenga twebedde bano tebabadde basajja bwenga twebedde naawe tusaba weebeereko olwo tusaba weebeereko obwo tugenda kubeera ku lwokusatu n'omukyala Namazi Shamim ate nga tulina Kiguli Ivan ku lwokusatu olwo ng'ennaku z'omwezi 9 ku lwokuna tujja kubeera ne Mulumba Emmanuel ne Kalyango Edi ate ku lwokutaano tujja kubeera ne Bukenya Pasco lupa lwakutaano Bukenya Pasco ne Mayanja Regan bebajja okubeera mu mbuga ya Ssedduge ku lwokutaano olwa wiiki eno yennyini tuli mu Ssedduge 21 tugamba nti ku Lugonvuzi show kyapa kyataka Carlton Scovia Nakamya tulina eddakiika ngemu okuba nga otukubira n'okutusigira ekifaananyi embeera bwetambudde tulinda olunaku olw'enkya bongedde okweteekateeka era bongedde okusoma ova olaba nti kati olaba nga obubonero bwogerageranya ku bubonero obuliwo abantu bano bongedde okuba nti beetwala kati wakati Mugisha Patrick n'Endawula Williams enjawulo ya bubonero bubiri kitegeeza nti abaasookamu be baawa bano peesi abakisooseemu enjawulo ya bubonero 12 kitegeeza asemberedde akyali bandobera Shemu ndowooza gyali akyaga nti nze nkyaliko yatandise okukoleza akabaani
we yagambye ali mu kooti. Okay. Lwaki tetumaliriza wano tuddingana olunaku olw'enkya waliwo ekirala Tewali kirala. nze Ssentongo Frederick Lugonvu mbadde ne muganda wange Mbabali Maliseeri boogere babikulya balungi mirimu. ne mwannyinaffe Carlton Scovia Nakamya. Ssedduga 221 ku Lugonvizi Show Chapa Chattaka. Ssedduga wa 221 ku Lugonvuzi Show Chapa Chattaka.